Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Naye omuntu akikola atya katika tusoke tugendeka omuntu ayinza kikola atya okubeera nga because abantu benda sijja kulimba obeera mufumbo but you cheat. Yeah, by the way. N'ekyo kikachitya ogenda wallahi noyenda no sango mwana nga ebintu byonna abikola bikono byatakola ochi ati esika nkubuye era siba ngamba abantu batona bana kuwasa muntu soka omutunulire wali awantu waffe ekatabi kugamba sex is very important, too important. Era nze bannanga omukazi nga sex we si mukuumuufu sirina kye mwetaaza. Era bana abatugamba nti lye empombo nga simaze kulisanukulako nga simanyi nti lwa nnyama. Era kusooka kumanya omuntu agoyingewa sikugoyingawo naye esitudde mazima akabuuzi kintu kikulu. Waliwo omwana w'abandi awo mano ogamba naye bannange amanya n'eddoboozi ndabulime Esther esi wano ku Talk with AC Media Uganda. Kubuuza kwena osinza okubanga otulaba, thank you so much. Mwenna abatuwagira, mwenna abatulaba, mwenna abatusiima, tusiimira ddala enkola yammwe. Thank you so much abasubscribinze, thank you so much abakomentinga byonna. Ate era nawe ng'oli mupya ku channel eno oba ng'obaddeko naye nga tonnaba kusubscribe, please subscribe. Ku video eno wansi kabeerawo akagambo subscribe okatapinga mu booti nonyiga kade so atuera buli mbozi gye tuteekayo obeera omu kwabo bagenda okusooka ogyefunira wamu nogiraba. Okay, yes, tubeera mu topics nyingi nnyo, tubeera tuyiga, we inspire, we educate, we empower, we encourage, we serve wano ku Talk with AC bina tubikola. Naye nga olunaku olwaleero tugenzeku mu kitebe ky'omukwano era nga negatiddwako Mr. Segawa Douglas. Mr. Segawa Douglas, tusanyusa okulaba. Nange sinsanyusa okusanga. Webale okuddamu okunkyaza neera mu segment eno ekitebe ky'omukwano. Naye nga olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku butabanguko mu maka. Tulabanga abantu bangi nnyo bwe twogera ku butabanguko bungi nnyo mu maka. Buli ku rate ki? Rate by the way of marriage nga bwe yali edda rate yayo like 85% abantu balinga omwana oluweze emyaka tugambe 18 yalinga mu bufumbo ekitaliwo kati nti omuntu aweza n'emyaka 35 ngakyali waabo ogutali musango oba okitegeera gufuuka omusango indirectly gufuuka omusango akuliridde emmereyo naye omuntu oyo emmereyo ate alina okubeera ewaabwe kibi lwaki mukalubya ebintu si kubikalubya by the way end result y'omuntu yenna ategeera era tujja kubala nti olina amagezi oteesa mu bantu ng'oli mu maka. Bw'oba toli maka toteesa ne mbasajja toteesa kati especially for abasajja era buli muwulu aliyo nga tolina mukazi tolina magezi naye lwaki yongeddeeko atalina mu kasente kubanga tolina kyanjawulomu nti kankubuli ne sente ozifuna ng'olina onyumaye muleme gwakyukamu wane Uganda oba kale si mu Uganda ne mu nsi kasitoba ne sente oteesa at n'oba wa myaka 2 naye n'oba wa 7 nga tolinamu sente ng'owasiza abakazi 8 toteesa si wekiri si wekiri simanyi si wekiri ese kiri sijja sobola kukigula reason being tulabe bangi abazirina naye era nga n'okuwera tawera anti byakyukamu. I don't know, I'm not trying to oppose you abandi abasagala bankwatemu naye sente erina weekoma. Senga abagagga be bakyasinze senga tebawukana n'abakazi baabwe zibanga sente bwe bufumbo oba okitegeera kuba fe abasajja ebyo ebibiri tebikwatagana. Nerowooza omukazi alina okufumbirwa ku myaka emeka? Nedda omukazi alina okufumbirwa ku myaka gy'awulira nti gyegyo kuba bw'ona ogamba omuntu afumbirwe ku myaka 10 katugambe ku myaka tugambe 25 olayinza okuba alina byakyayagala okuggusa kubanga aliwo omuntu addaawo n'ayogera era n'ensonga tujja kuzoogerakawo wansi. We have different taste and preferences. Waliwo gwe nalabye awo yabadde ali ku TikTok musajja mu ekitiibwa n'agamba kyoba tubeera tubawa amagezi mufumbirwe by 18 25 bwanga onatuka mu 26 oba mukazi oba sosa kweroboza nati omusajja oyo yayogedde ekintu ekyo yalina leni mwagwa nti yali mu ddiini okitegeera naye kati ffe tujja okwogera ebintu bino tetufuddeeyo kuba bangi abatulaba batasubscribinga kweyo eddiini omwami gyagwamu batulabira mu dokesi zanjawulo naye kino ekintu kiva ku mutima gwa muntu esi tokakanga muntu okufumbirwa nga tannatuusa naye bagamba lwaki tofumbira lwaki towasa gundi
obufumbo buno tubeera bangi ku mbaga z'abantu tububeeramu babiri ese olaba obeera na muganda onoowulira ng'akutamye naye omuntu gw'otaakula naye omusisinkanye ku ssaawa 6 ogw'emisana for you to be compatible it's a bit very hard maya akaviiri kano kabbeeyi atandise akaviiri nakaladdemu omusimbi okutokomo kakadina okwawo nga nkatereeza wadde ndi ku seeti naye nfuyirira zirwana temudiba ne bannaye omuntu yenna obugezaako okweteega ne baba wakuba kipooyini anyway tugende ku mulamwa gwaffe anyway tuzeeyo wali obutabanguko maka olumu tugendako eri naye tukomawo obutabanguko maka tutandikirawo kiki ekireetedde okubanga obutabanguko bungi nnyo compared emabegako nakati bingi nnyo ebiri makaawo kyoba olaba kale nga wadde abamu they blame people nti bakitawasaala bakitafumbirwa naye abamu balina experiences z'emabega ze bawulira ze balabye yes ate omuntu osobola munenya omuntu asobola kubeerawo nga ekimuganya okukosa era bamukwano gwe nga akola bwati ne bwati ne bwati so ne bigaana so wetuddaawo naye katudde eri ku butabanguko golooza ki ekiviiriddeko obutabanguko obususse mu maka g'ennaku zino naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Just recently twaka celebrating 16 days of domestic violence. So obutabanguko maka buno buyina ensonga nnyingi naye mukama wanaba nsobozesezza ngenda kumenya ensonga nga abiri era njagezaako kunnyonnyolako emu ku emu katonotono omuntu ali asobole okuntegeera era buli bufumbo bwonna bw'olaba obusplintings obwa abantu abaawukanye zezino enzimu ku nsonga ku zo ese abakazi katugambe tebaagala kubagattako right eyinza okuba nsonga ku muntu mulala ate nga teyinza okuba si nsonga ku muntu omulala kukawo makaage naddala kati nga oli omwana oli tagala mugattako waliwo tebaagala kubagattako ate alina ensonga ze nakye nkugambye era buli muntu aba n'ensonga ze kuba nze ekimpoomera gwe oyinza okuba oyagala okulya ebinyeebwa byo naye nze nga njagala nnyama ate nga ya luwombo oba nga ya bokisi nga sinkalirire so kati nekyo nakyo bwe kiri ese kankubuulira ebintu bya marriage bino kuba kati kutwogerere mu marriage docket obutabanguko ku maka buzannya okay abali mu kisaawe ababuzanya bali babiri gwe baayagala n'oyo ayagalwa ayagala ne gwe baayagala definitely yes a man who loves and who is loved definitely so kiri yes yeah omusajja n'omwami sorry omusajja n'omukyala be bavuga ekintu ekyo naye ensobi wejjira weewano ensonga ezimu ezikyasinza okuleeta abantu okwawuka tulina kye tuyita infidelity infidelity it's nga teweesiga muntu ese obadde okimanyi tosobola kukola wantu we batakwesiga tosobola kuba buli nsobi eneebeerawo mu makuggwe buli mistake eneebejjawo gwaleeta obuzibu obwo kati owulira nga ofeelinga insecure okubeera awantu nga tebakwesiga oba okitegeera era ogenda okusanga abakazi abasinga nga omusajja we yamufuna naye nga n'obwesigwa tebuliimu ate omusajja bw'azuula nti mukazi we tamwesiga alabanga gwe bamaze okuwewa alaba nga tawera for example ese omusajja ayinza okuba is really good in bed nga bw'ayenda walala bamuwananga bw'ali good in bed bw'ajja gy'oli kwagamba gwe tolina byonkolera okitegeera ye bw'atambulako ekigere ekirala bamugamba wabula munnanga oli kalasu osabula ate bwadde neewuwo ng'olaba tebijja tebiggwa okitegeera tekigguka naye nze ndowooza ekintu kya sex it's all about how you feel definitely and it's also one of the reasons but then tuve ku action yen tutunuulire kiri the trust as in faith ng'eri already distorted ng'omulaba omuntu omulaba nti tekiggwa kati ekyo ekintu kireese by the way abantu abamu okgenda ne bakiitinga ne babagwamu then they separate obutabanguko awo butandikira ne katandikiraawo ne muyomba ne n'ogamba ye owange nfa kino omuntu namusanga busanzi kyogamba mmwe muva okwawula ebitanda ebisenge okimanyi wali abantu abasula mu kisenge kyekimu naye ng'omwasula wansi anti because tegaba namanyi kati awo gosigaye katandako olusi kali 4x5 ate esi teri kikyasinze kuluma abasajja nga kintu ekyo kibayisiza ddala bubi kiriwa
ekyomukyalo okuba n'ava mu kisenge n'adde walala olusirikolo luyisiza ddala abasajja bubi. Omusajja obadde okimanya afunda n'omukazi ayomba kuba bwe nkulira nga tokyannwanira ntyamu. Omusajja otya? Ntyamu, yes. Oba otya ki? Bamanyi Katonda bamututte. So oyagala okaseera mbeerawo nga nnyomba nga nwana. Munaye abasajja abasinga bituyumira nti bulwenkomawo ovaawa tatika security okumbuuza nti ovaawo bikituukata point nga tokyambuuza nti nvaawa. Love endabikira ng'eba ya deteriorating edda. Now so abakyala bali eyo nyongera okwongeza ku Sha Douglas kyayogedde nti bambi abasajja bano baagala okuba nga tubalwanira. Yeah, definitely. Naye okulwanira okuli bit at least kale ng'omulwanira naye ng'akiraba nti luddawa tunabakomawo waka okweraliikirira okwo n'okuteekawo. Naye omukyala bw'atuuka atapoeti nga takyakulwanira. Ate omukyala kitonde kino kankubulya esi bwe kisalawo nti kikooyi Katonda ne bwadda. Bebuuze nze tebadda mabega balwawo okola decisions zaabwe bambi era bw'obeetegereza naye bw'agamba nti akukooyi omusana guno ne bwe gusembera ne gwakira ekisaasi wano takyusa mu nkola ze. They take long. Kale bibeera muli nga bibaboyiringa but the moment bw'atuuka n'ekiseera n'akola decision n'agamba Katonda omusajja kammute kantambule ŋŋende. Era kino nakyogerako ne kazindaalo kano kenkamu ne mbagamba nti omukyala agenda okunoba ewuwo nga n'obadde emyaka nga 15 emabega. Abakyala bano bagenda okunoba banoba emotionally first nga tanaba kunoba physically. Nga omwoyo gwagenda dda ng'akuba ne plan kyova tulabye abaana bangi abagenze ebweru naye ng'omuwala yakukusa ebintu bye omukyala yali akuba ku byogenda ebweru nga ne bbaawe tamanyi. Naye nga n'akaboozi akamuwa buli lunaku. Oba okitegeera. So it really causes a lot of friction. Aya sagwa kwa kaboozi ng'obolowooza akwaga nati kati bomuneefa abasajja betulowooza birala nina okukola ssente nina okuleeta fiizi z'abaana nina okukola ki ate kumbe gwe byolowooza ate y'omu muntu osi byayagala naye bino musobola okukyewala mutya. Problem eddako lwaki abantu bawukana, it's a problem of communication. We don't know how to communicate. Empuliziganya n'okwogerezeganya. Empuliziganya eyo ey'omuggundu nno because esi tulina kye tuyita communication ne tulina kye tuyita effective communication. Okay. Nti omuntu esi njogedde naawe have you reacted? Tukanyiza nti munnange ensonyiwa sijja kuddamu kina I've communicated to you. What is your response? Yinza okwangambe naawe ensonyiwa I've communicated but then my communication is not going to be very effective because the approachment that I've really used is totally very wrong. Oba okitegeera muno olina okujja ne muteesa wali nasobya embadde njagala onsonyiwe okitegeera you are apologizing naye ne munno omusendasenda okusonyiwa toteekawo the other superiority olw'okuba gwe musajja oba toteekawo the other superiority olw'okuba gwe omukazi wamuzaalira abaana k'omuboggolera okitegeera. Communication kintu kikulu nnyo mu relationship era bangi nnyo abagambe nti nze mukazi wange yes alina empisa embi avuma abantu abalala naye nze mukazi wange ffe tulina enjogera tuwuliziganya kale nti ne bwe tuba tunyiize alina engeri jazza nangamba munange omanyi naita takalibala kye tugenda kukola kino. Communication eyo erina engeri gyegulamu omwoyo gw'omuntu. Abakazi abasinga beebuuza lwaki abasajja tebabawa tebakuwa gw'oyogera otya. Kyekibuuzo nakyo kiri awo. How you communicate actually munno naye kwasinzirira okuwa. Nze njagala nnyo munene twogerera ennyo nga tuli mu kisenge. Naye dadi mbadde nsaba. Ebyo mbadde nsaba ebyo. Abasajja bayira ebyo baagala. Dadi kakati ninamu obuzibu wano. Ne mbadde nsaba onnyambe ku kino. Nakyo tulira kibolooga. Kanagala nja kuwa. Webaze nga tebannakuwa. Webaze nga n'okuwa tebannakuwa. Agamba n'ogamba genda wali mu draw ogyewo miliyoni ezo 2. Okitegeera. So ebyo kintu kitono nnyo naye kale obulamu buno lwaki tubukalubya esi olw'okuba bangi nnyo tetumanyi ate bangi nnyo twagala nnyo okwegulumiza. Okwegulumiza kuno mu era esi oba okyayagala toyagala kulinnyirirwa obufumbo bwesonyiwe babuvaako dda. bw'oba toyagala ku muntu kubuuza wajja ova obufumbo buleke oba relationship gireke wajenva fenna ku side zonna bubireke kuba omukazi alina maneti okubuuza anti waliwo omusajja yaŋŋambe ye omusajja tebalina mubuuza wajava. Yes, esi kino ekintu ekiraba kuba onna akwagala afaayo alina okubuuza kati okomyewo ku mwenda
esi mazima ddala okomya okumwenda muno lwakiteera wakita okubuuza ovaawa obuzibu bwe bunaakutuukako bw'era bw'olaba ng'omukazi takyakubuuza kintu ekyo nti honey by the way you are late you know you had to come back at exactly midnight lwakita okomyewo mangu ovaawa mubuulire abantu bagamba abasajja ankati gwe nga wookyogedde naye bwe abasajja bagambye ddala nze bitombiuza kasita nkwemmere kasita nkwewoosula ebirala byange omukyalo ono bwe yali ava ewaabwe emmere yaliyo alina ekyenkizo kiyajja okunona ewuwo wano kati ate bw'otakimuwe n'omusuffocating owagenda okuba obuzibu mugenda okubira ddala okwawukana ensi another thing is addiction abasajja tuli addicted ku mize omusajja yali atanywa mwenge gwe wasanga nga tanywa mwenge n'atandika okunywa omwenge omwenge guno ne gutandika omuinfluencinga okukola ebintu ebirala eyali tayenda n'ayenda munno ayinza obutabigumiikiriza eyali takuba n'otandika okkuba olw'omwenge ofunye omuze oguli very addictive eyali aweerera abaana nga ssente zonna zonna kati otandise kuzimalira mu mabaala munno alaba nga obulamu otandise omukaluubiriza tobukaluubiriza bubwe yekka wabula n'abaana ne famire gyabo byonna obikaluubiriza lwa muzoogo kuba tagenda kudda kukoka nkali y'abaana ajoze ayoze n'ey'omuntu omukulu waliwo abasajja abanywa n'okwefukira yena neyeefukira munno nga yajjawo okunona mirembe ebyo ayinza obutabigumira okitegeera tokomye ku ekyo ogenze weebaka na buli omu gwe okomye omunno omuleetera endwadde olw'ekintu kimu otandise okunywa omwenge oba otandise okunywa enjaga oyo omuntu anywa omwenge nakakana okwogera ebitakwata weebale nnyo ate esika nkubuulira omwenge guno muri bantu atamidde omwenge guno gutuma n'oyogera statement emu n'emenya buli kimu kye mwakolera okumala emyaka 2 oba okitegeera munno ne kiryoka kimumenya nga buli bwakulaba akijjukira nti ne bw'onoomu apologizing n'omugamba mukwano nsonyiwa nga tekikyasobola kuddayo naye olw'okuba kale wateekamuko eya bbiya yakuinfluencinga n'oyogera ekigambo ekyensimatto ate munaye bwe gibavaako baba tebakyabijjukira naye ate waliwo olugero olugamba gambobbi wamwenga alisanga ku mwoyo kiba kitegeeza omuntu agenda okwogera ekigambo ekyo omwenge guno guba gukoze nga catalyst okukibola okuproducing out in most cases so addiction especially kati nga mubavubuka vubuka lwaki obufumbo bwabwe by the buganya oba relationships zaabwe obutabanguko bwabwe addictions mwenge njaga kakola biki osanga omwana nga asibye ettama lizimbye bwati ate munaye bw'otandika okubikaminga addicted n'obukyafu kuba osanga omwana ali akakola nga amannyo toyagala namusemberera osanga omwana ali akakola nga eriiso lyonna lyonna limyuse bitya ng'olaba omuntu ali addicted n'omupiira ogwo katawo nga Champions League ffe kati gaffe aba Liverpool mbatumidde naffe abaseno mbatumidde era aba Man U twabakubidde kajjambo gye temwabise kibinja enjovu mweraba enjovu tuli awo tuli mukyakubiri enkisaawa era tuddayo oba kitegeera naye alajje twadde mu Champions League Champions League wa Man U n'atulabako yabadde ne Bayern Munich n'akaaba bambi nagwa omulanga Liverpool nze mbatumidde kankiddemu nze badde esusi naye kati all in all kyetegeeza gamba addictive as in addictions wali abana bali addicted n'omupiira ogwe ne balaba na Champions League saawa eyo 7-8 bwakuba omupiira natagala kwata ku mukazi we obusungu n'abuleeta ewaka ayinza n'okukuba asajja bakubira abamu ne banywa Yes, we are talking about addiction. Definitely, it really affects marriage. Definitely, and that's VJ Junior. Kasuku mutwe. Mwana manu. And by the way, that's one of the reasons why our vocal relationships is working out. Tuna be too addicted to, for example, gadgets. Abantu abasinga tebakiraba naye Esther kisinga kunnuma ndi n'omwagalwa wange naye ng'ali ku ssimu. They're not giving me the attention that I really need. Essimu erina okuba n'ekkomo mu kyo. Naye nze kimanyi nti we mbeera mukazi wo bungobye. Bankugobye. Nate essimu tetuganye esi ekintu kigete teno tebanga kombi. Naye the misuse ng'ekigambo bw'okyulya you have misused it. Tokikozeseza in a very appropriate way. Making sure that we tuba tuli naawe essimu enange nina eyange
ninga siji frontlining obadde okimanyi nti bali abantu ababeera ewaka bonna nga katonda yabawa addiction yemu gadget oli abeera eri ku dining mulanga ali mu sitting room addiction good night love you addiction ene by the way leeta obuzibu ntumutuka ekiseera nga muli far distance from each other reason being that wabawo ekibali wakati ekibaziyiza kyowenya obudde okusinga munno ate nga munno definite obadde okimanyi when you fall into a relationship or a marriage it's a daily coursework kuba you discover a particular new thing from your fellow munno omuyigirako ekintu kipya buli lunaku omuzuulako ekintu kipya buli lunaku so obufumbo oba relationship newe tuba temuli mu marriage nga muli just mu dating it's a daily coursework nti work oba homework oyina okumukola at a daily nti ono ye bwanyiga akola ki bw'abeera excited akola ki bwe bamunyiza ku mulimu akola ki ebyo nabyo olina okubiyiga naye ate wooba ne kateni ekubisse omupiira gukusingira embaga etanyumye essimu gutyo it's going to affect the marriage at all or it's going to affect the relationship as well yeah it really affects them kino kye tuyita abuse oba nkinyonyole butya ngaonaga drug abuse oba ekyo kirala kino kyo oba abuse is something very wide abuse kiwaki ngamba nti abuse kintu kiri very wide kati waliwo ali abale nga mukubi oba okitegeera that is the abuse waliwo oli gwosanga nga ye ayomba abuse by the abantu balowooza kuba kukuba kwokka naye n'ebigambo is also an insult as well bambi bimenye bangi nina agamba omwami wange ng'ayomba nga bakazi ate abasajja b'ennaku zino banneewuunyisa bayomba nga bakazi oba okitegeera so kati waliyo oli nga tasobola kicontain there are certain habits omusajja wazikola otyamu omusajja ayomba atama ge mazima buli kimu akiba kimuyomba ate nazo okulaba abasajja abasinga okuba n'okuyomba baba baavu omusajja ayomba omusajja aloga omusajja yeeraguza baba baavu in most cases ate abasinga baba tebakuzibwa baba baakula abaana abasinga bwe batyo okula bwe batyo ogenda okulaba nga balinga kikajjo nti amakezi akula agaleka wansi nati obwomi bw'ekikajjo buli wansi akati so kiba kitegeeza agenda akula waggulu nga n'amagezi talina be basajja basinga ab'omulembe guno omulembe nagamba luli nti omulembe gwe tulimu gwa obusiru butambula nnyo okusinga amagezi kuba tojja kunnimba odde ku mwana wa munno ate munnange nno muyombese ng'abaana tebaliiwo naye ate oyombesa nnyabwe abaana bawulira gwe nawe maama oli kuwombesa taata omuvuma embwa abaana bawulira oba okitegeera ate munaye esika nkubulire gino emize abasinga tetwagijja na ku bazadde baffe abasinga we have just adopted this particular behavior oba okiraba kati so ogenda okulaba nga waliwo abatajja bigumiikiriza oli n'agamba waakalya nze kantambule ngende nsinkane ekkuba eddala so waliwo ne reason endala tuye gye tuyita unrealistic expectations esi bwe tuba tuboogereza wano mu kusooka tubateekamu essuubi nenkusuubiza nja kukola kino waliwo abantu abamu nga love language yaabwe their words of affirmation nga bw'ona oyogera ekigambo ye agenda kukitwala ajja kukitwala akirinda alabe nti okituukiriza bw'olimba nga ye yalina expectation era ekikyasinza okusuula abantu be yali asuubira mu munne si be yafuna oba okitegeera alaba nga ono yangamba tujja kukola kino ate bino si byakola ate akyusizza kirimu kino unrealistic expectations akola na opposite era ne mu luzungu bwatu bakita unrealistic tekiriyo alimbye kati yo waliwo omuntu oli nga bambi nga ne bwona omulimba yajja gguma jagamba kasita omwami alekeeza emmere yanimba kiri tisoke agenda akoleyo ekintu kyakyetuuseeko ne waliyo oli nga ye love language ye words of affirmation yenga ebigambo yabitwalira ddala wansuubiza nga ne bwona omugulire emmotoka ya bukaddana mu 7 nga wamusuubiza gomesi y'amayinja y'akakadda kamu nga tonnagigula tagenda kuweera kiba kitegeeza oli omuntu absorbinga nnyo ebigambo bambi bye bimukolera
era waliwo n'abasajja abamu nga ne woba kale tolina kyomukode naye ebyokumuyita kabaka you know you are my king biki nga ye ebintu ebimukolera kati ye bw'ayingira mu gundi n'otandika omuyita Patrick nga wali wamuyitanga king agenda gamba kati noono atandise okummanyiira talina mpisa so that's what alaba nga ayagala kimuyita daddy alaba nga tekigenda kujja kantambula ono muviire. One of the another reason by the lwaki abantu baawukana sente money issues twagatta anti bino sente eyawukanyizza abantu bangi and it's one of the cardinal reasons lwaki abantu baawukana. Bwemumbaze mwatandisa era zijja kukomekereza nammwe mujja kwawukana. Nakyogerako ko mu programu emu ku YouTube ya Brown Skin embagamba love yokka ne sente tebimala for a relationship to prevail. Kulina kwongerezebwa waliwo ebintu nga bwoti nga bwe balina kukireeta ingredients nga bwolaba ennyaanya butungulu bwetaagisa mu nva naye waliwo ebintu ebiri very pivotal omuliro gwetaagisa esi bw'otandikisa okwagala ne love ne sente kuba ebintu ebyo okulaba esi tebisobola kumaintainingibwa bbanga ddene kuba bikyuka nakyogerako era mu programu y'omwami oli nembagamba that love is just a momentary craving, it's a feeling nti bikyuka esi bwali oyagalamu baawo mu ntandikwa si bw'omwagala kati kuba lave esooka muba etukisa neggwawo bwebale nnyo kati ate ekintu kati bw'okikulembeza ennyo kiba kitegeeza kyemuzimba kigenda kufa kiba kitegeeza bintu bamulina okukulembeza kutegeeragana na munno kwesigaŋŋana byebintu ebimu by the way byebirina okubeera very cardinal being trustworthy being faithful to your partner being understanding nti wano waba anyiize approachment nja mukwata ebintu bwe bityo naye kati sente wemugitandisa ate nga mukimanyi sente mugenyi akyala n'akyaluka bwe ziggwawo ng'otema and some men think nti awatabeera kasente eye omukazi oyo aba tajja kumukkiriza aba tajja kukola ki so afuba okola nti sente ate wanaba mukazi wange kamuwe let me give my woman money let me esolaba sente zino waliwo abakazi abamu nga tafa sente abakazi kankiddemu wano abakazi sente bazikoze abakazi ebiseera ebisinga bye batwagazaamu nga bagamba ebyabwe tebiba bingi to be honest tebaagala bingi kuba omukazi ojja kunimba ave mu kalina eri omusajja gyamuzimbidde amulekera emitwalo 80 buli lunaku agende n'owa capati kiba kitegeeza gwagaba sente olina byotakola owa capati ekitegeeza kyebagamba nti abakazi abamu tebasiima baba balimba kale waliwo omukazi nga bambi ye tasiima naturally ne wabaayo oli nga kale yesu asiimye naye ate nga waliwo obutono bw'otakoze gwe bw'olabanga obutono mu maaso go ggwe naye nga ye ku ye kintu kinene ayagala omukubire ku ssimu omugambe walidde nga neoba tomusindikidde sente zo the TLC the tender love care ngo y'omukyala yezi ayagala abakazi bakoze sente zaabwe the TLC yes the tender love care okitegeera ako wakajjawa no wakajja wako ebino ebintu by the way tetuva eno out of the blue etujja ku camera just to make fun the tender and then love and then care obanga yekwata contract yetenda njowulira mu butale nti nakwata tenda nti munnange nina okumakinga sure nti mubuuziza oba okitegeera showing affection nti omuntu ti omuntu omwagala oba okitegeera olabe nti care naye ogimuwa bye abakazi ebintu byebasinga noba tomuwadde kingi tanemanyi funyeyeta okimanyi omukazi osobola omuwa akakadde n'atakasiima n'omuwa 5 n'azisiima because for them they are after the heart anyway the love you show towards them boba nabo balinga baana agala okumwagala omufeeko did you eat oli mulwadde n'ogendayo n'obeerawo ne weebakaawo n'azuukuka n'akusanga waawo kati naye kati ono omusajja alowooza nti sente is going to solve each and every particular problem senga abagagga tebaawukana n'abakazi baabwe so money isn't everything in a relationship there are some particular fundamental things that you need to follow money is just a
kabanjite catalyst, a speeding up reaction. Yeah. You get. That is it. Another reason lwaki abantu. Another reason byakudda. Okimanyi nti emmotoka eyiseewo. Yoli gayo oli kwe nakulaga luli. Ng'ava mu gym. Omusajja wano ndowooza akwatawo tenda otera okuba gym. Wansuubiza nti ogenda kuba gym. Ngenda kuba gym kubanga kati omuntu oyo. Ate mwali ettooke liyinza okuba mu ate byenjagala. Sooka omwagala. Tugende maaso another point. Jealousy and insecurity. Waliwo abantu abalina obujja bw'ettumbiizi. Obujja buno busuffocating entegeera y'omuntu. Ntayinza n'okusanga ne muganda wo n'amutema ejjambiya ngalowooza bbaawo. Obujja kye kisoko kimenyemenye. Obujja kye kiriwa nti omuntu aba n'ebbuba erisusse. William Shakespeare agamba bw'ati, love without jealousy isn't love. But bwe kisukkat an extreme kirina effect gye zigenda okuleeta. Nti omusajja ono bw'anaaba ng'alina ebbuba erisusse nti ne baganda bwe banaaba bakubidde essimu ajja kulowooza basajja. Kiba kitegeeza mugenda kuba mulimu kukaayana nga weewozaako. Banaba ku besimu najanga eri busy for 1 hour. Nenga yogana producer Brian. Oyogana producer Brian obo yogera mukugera na muganda obo oli mukugera na mama wo oli mukugera na basajja oli biki. Ate ba defending balina enjogera ekisiru mbu atabubira nsiko ye. Okujibubira si kibi. Naye mu bungi ki. Kwali wabo bana atama ese omusajja abube nnyo atama. Buli kujigo nakuwerekera kuduuka nakuwerekera. Nanje nakukima abaje navuge motoka n'omukazi naye naita utazeo otazize kubeera from a distance nabeerenga yakubega amazima gali nti esimusobola ebe tebinyumba kati yo omuntu alabanga okumubeerako ennyonga omwana omuto kiba kitegeeza jealousy causes insecurity. Omuntu tabeera secure abamanyi omuntu wesaawa yonna bamutwala oba kitegeera ate abaana kati banguwa. So this particular thing of jealousy causes even actually harm at the end. Mbuuza batya ogenda okulaba nti omuntu ono agenda kukola ebintu nga tasoose kulowooza nti olw'okuba yalowooza alina omukwano omungi guvukemu obsession afterwards then afuuka ekiseera ng'alina jealousy y'amaanyi nze ludda wanze yanguwako biki muno otandika okumalako n'emirembe egy'obuntu egijje. Because tubeera mu relationship we need peace. Bwe mba sikyakuwuliramu mirembe sina kyenkwetaaza. To be honest bangenda kutambula ngende nemba nkuyinamu abaana boga kuduka misingi nze bangenda natambula nkuviire banaye tunoonya mirembe tukuze tubonaabona ate naye nkufunye ompe emirembe ate naawe onkuuta akajiri akulese n'entambula bulungi nga tetwetemye ebiso nsinga. Now ekisooka but another thing actually tulina kituyita lack of some family support. Oliyo nga bambi family yammwe teyakusiima esi family y'omusajja nga teyakusiima nga tekwagala obufumbo obwo buba na chances ntono nnyo okuwangaala kebe relationship. Actually that you talk it's right. What osobola kufunawo na mirembe oba tosobola nakufunirawo na mirembe buli omu aba akuboola ate buli omu aba akwogera na buli omu aba akwogerera nabo bino oli bakolerera ebirungi abewaabe b'omusajja tebali biraba kasaba nga tebakwagala kasaba nga tebakusiimirawo olubereberye. Kati n'omusajja gutyo nti nga family y'omusakazi teyakwagala n'oli bazimbire amayumba matiribona oba otawaanira bwereere. Kati family support eno nakyo kintu kikulu nnyo mu relationship kyetaagisa. Funa omuntu family yo bambi emusiime. Bw'omufuna n'emusiima chances zammwe for you to survive zijja kubeera z'amaanyi. Naye ebiseera ebisinga family zino bwe zigana omukisa naye guva waka. Ese kyo naawe okimanyi. Omukisa guva waka kati bwe kigaana okukola olabanga bannange kale you end up actually delving into depression. Kuba tojja kunima nti abaana onoobasindika ewasenga nga takwagala. Abo olimbe labagana ate n'abaana abamu family ezimwe when you good enough oyogedde ku family ezo nti wa family ezimwe we bakyawa n'omukazi n'abaana babakyayiramu wali abantu abalina endowooza y'ekisimu naye abaana boonenya baba tebalina musango babakyawanga baba bakyawa. So also that really causes bireetera abantu obutabanguko maka ne baawukana n'agamba family yaabwe tenjagala bamboola kangende n'atambula n'agenda n'abaana n'abaleka adduka misinde. So another thing lack of intimacy. Esa akaboozi kintu kikulu. Affection is one of the things that people really need mu relationship ne mu marriage gutyo. Waliwo abantu abamu nga ye okwegatta alaba kyamuggundu nnyo mu bulamu bwe nga kintu kikulu
kikulu nti oba toyina features zaayagala alaba nga tagenda kuyita oba ne waba n'abirungi bitya olabika bulungi oyaka okola ki ye kyabaafaako nti bannanga wali mu kaboozi ddala your intimacy the bedroom the sex stuff are you really okay omuntu atafaayo kaboozi batono batono okujja bamulaawa tandikire wano akaboozi go kitwala nga kintu kikulu nnyo by the for me yes kitwala nga kintu kikulu omuntu alina okuwoomera ddala omuntu olina okuwoomera ddala wane woba towooma osobola okwekolako n'owooma naye nga gooma gwe nali nebaseeko naye asobola okukubuulya nze sobola kwejajinga Brian omwana ono agambye akaboozi kintu kikulu nnyo wamma ggwe okitwala nga kintu kikulu nnyo mu relationship alina okubeera nga awoomera ddala tugende ati wagambye mbabuuza ensagala kunoonya experience kyo bwe kiri bweru ng'ate nina abantu ku pano esika nkubuulire ne producer Brian oyo gwe muyigiriza agambye n'okuba nga owoomera ddala ogenda okulaba nga abantu abasinga okwendeguza babawo ekirakinga mu mukazi we abalala kyabazuddemu era ye bw'ajja ewa mukazi we ateekawo comparison mbwongo akano agi kano kalina watono talina kino abasajja baire bagenda nebenda n'adda mu kaboozi ne mukazi we n'amuteeka ku minzaani niyo kimanyi naffe tubeera eno mutu weewa naffe tubeera nga tuli mu girls talk gamba naye ka Patrick ako naye wadde okimanyi nagenda ewa Dickson omwana yankola ebintu tebatankolanga nako waliwo eyanyumiza yo we yasookamu naaza mata ovanga ku muntu abaana balina enkola ekyo bagita approachment you know omusajja oli yangamba there are many ways to kill a rat yoye emmesa ayina engeri gyeyagittamu yamunaaza namata naye omuntu akikola atya kati tusooke tugendeko omuntu ayinza kikola atya okubeera nga because abantu benda tesijja kulimba obeera mufumbo but you cheat by the way n'ekiwulikika kitya ogenda walayi n'oyenda n'osanga omwana nga ebintu byonna abikola bikumuufu ono byatakola kati esika nkubuulye era siba ngamba abantu batonaba nakuwasa muntu sooka omutunuulire wali awantu waffe ekatabi sex is very important too important era nze bannanga omukazi nga sex we si mukuumuufu sirina kye mmwetaaza era bano abatugamba nti lye empombo nga simaze kubisaanukulako nga simanyi nti lwa nnyama era kusooka kumanya omuntu agoyingewa si kugoyingawo naye esitudde mu mazima akaboozi kintu kikulu waliwo omwana w'abandi awo mano ogamba naye bannange ono ate munnaye esika nkubuulira ebiwala ebyo ebitembeeyo obutoga ebyo abaana abavuga emmere abo tebawoomye woowe basinga bana bali muzi wofi n'obuwala bwa kampasi tebulina bwe buwooma nawe bunyogoga bunyogozi naye osanga omwana atembeeyo emmere ye mu nfuufu ze ne yeekolako bulungi olweggulo abaana b'olweggulo beekolako kati tuva bali mu downtown wali kyana kibadde kitembeeyo obutumbuddwa bwakyo mu paaka kinnyuse omwana n'omugwako n'owulira nga toyagala giva n'okola ne by'otandikoze n'otangagala ova mukuuluguma n'ongangala nabungangazi ng'oyagala n'ekyakomewo because namaze okulaafa abasajja sex waffe ebintu bya sex bino bya bwongo kuba olaba ng'omuntu ayina mukazi wo kyatalina era munaye nga temunabagenda kati lwakyo bawampisa mbi lwaki tojja n'omugana naye mwana akubuulire abamu tebaagala bagambako no for me anti twogede ku kye tuyita communication effective communication yes so for me what I think nato omuntu yayinza kitwala obulamu nti kawo otambulamu ebweru n'abakazi nga tutambuddemu batambulamu nga bulijjo okutambulamu kasate bakwata nawe otandise engombo y'abakoppa nedda bagamba examiner fu yatugamba nga bwati mukoppe kasita sikwata nena otambulamu ne batakwata nze mbadde ndowooza mufo ky'okuddaayo ddeddeyo kupaka banakwata janga omuntu omutuuze omugambe nti wano wabulamu wano oyina engeri gy'osobola okukwata omuntu n'omuntu you communicate effectively batono omuntu mugambe kola bwoti naye tukole bwe tuti kale akubuuza waje wabijje mugamba nati wano kibadde kibulamu era muyinza omugamba bwoti okimanyi oyinza okweroopa nogano kitegeere nebaddeko wano
Nga wabijewa. Basobola okubyogera bate bakubye gwedda. Era osobola omugamba bw'otno omugamba naye manyi. Akubule Mr. ate omugambya na mukaboozi mwennyini. Omugamba olaba waki style eno gundi kanawandagala kaganye, kagonya kaganye, kakidawalime kaganye. Nsonga muntu wafono omumpi. Kati twagala tulina okumuwambya kutugende mu ddwayo tufuneyo akazigo nze jjokka kusiiganga. Oba okitegeera. Tomujevunyiza omugambe waki buno bulemereddwa naye bw'otukola buno bujja ye naye twagala tukozeseeko ne ku buli munno tomujevunye omusuubiza n'omusiga akazigo n'akazigo ogenda okagule omusiige omuntu waffe asobola okukola buli bwe tutasobodde kukola oba okitegeera tomujevunyiza nti munnaffe oli munnange ebintu bigagga byetaagisa nti munaye bwe tugenda mu nsonga zaffe ziri bikendera kati olina okubikolako ensonga za bigagga ekyo kintu nakitegeera oba okiraba naye nga munaye tomujevunyiza naye ate ng'okimugambira mu kaboozi oba tekimanyi omuntu wagambira ebintu mu kaboozi tonyiiga olwedde muba mukikola muba mu feeling ate munnange nno okitwala ogamba olaba ani yaŋŋambye bw'atyo kati naawe oba oyagala omuwa impression tagenda awala n'abinoonya awalala kati oba ofuyirira zirwana enswa olabe nti ki akuma wano esi tuveewa tuze ku mulamwa wadde oli mutukaye tutera okwesiwazaamu naye tetugala kuda ku mulamwa kina kyeta constant arguing okubeera nga buli kaseera muba mukayana temukkiriziganyangako ese owulira nga omuntu ono agenda kutama kiba kitegeeza mba temukkiriziganya tewali bigenda kutambula your development is going to be very less buli kaseera nga muli mu arguments ezo ezitagwa nemukayana twaga tugule kino munaye tugule poloti tujagula poloti ale munange obudde bugenda enkayana ezo ogenda okuziraba nti mwemuva n'okukuba mwemuva n'okukulangira mwemuva n'okwasa ebyama mwemuva n'okukulangira ebyewammwe byonna n'okulabako bebagga n'ebirala okimanyi obeera n'omuntu emyaka 2 mingi emyaka 5 nga tagamba nko nti no oyina ki enkobogo lero muyombyemu ebyaddala nakulangira enkobogo akinzijukiza yalabbi ate by the way ogenda okweraba there is constant argument the result into violence at the end kuba temujja kwogera onayogere ngo yakupakizza ddala oluusi nawe olumuddiza abakyala b'ennaku ate munayinza obutamuddiza n'omulinda nga yeebase n'okwata amazzi gokya n'ogamuyiira oba n'omulinda nga yeebase n'okwata akakumbi n'okamuyiira oba watakola ekyo n'ogenda mu lusiriko okumala emyezi 3 kati mu lusiriko olwo ye n'agira n'anoonya lugundi zawalala nti tomuwadde ye n'agamba omanyi toganya okumpa kangenda ebinoonyeza awalala nange naoli nga agenda awo ng'obutabanguko buzze buba bwaganyedde so now ekyo nayo nsonga emu egaana ebintu ebyo causing abantu okutabanguka oba obutakwatagana people and actually just move out tulina kye tuyita actually lack of emotional support abakazi bano baagala nnyo emotional support naye abasajja tutidelivaringa bulungi abakazi ayagala omugamba hani you know you are down but you are going to be okay everything is going to be fine bima bakazi baagala okuwulira bwebyokwata obukwasinga ebintu omuwa bubi nga tawulira bigambo bifubutuka muggo ayagala emotional support yo nti hano ogenda tandika kino yo ogenda kusobola that is my woman you get that kind of stuff that is my man thank you baby ebyo bye baagala ebyo kati gobo otakikola bambi alabanga agwamu ddala alabira nga you don't really care kati baada abakudda mu posh families bano bamuyita ba elites ababeera ekyanja kisaasi najjeera nti dabukoto ababawala bye baagala ntebe sikawempe ntebe kololo ogenda olabanga omwana oli nga ye alabanga teguggwa yagala omuntu amusupportinga emotionally era kuba bukuba esimu this guy doesn't really support me emotionally I'm always violated so that's one of the reasons why abantu bawukana reasons zino zemmenya ziyinza okuba ziri very petty kuggwe naye ku mulala nga ye bikola ewuwe sokoleke oyagenda noyogera ku beekawempe kyogamba bana beekawempe tebakuzibwa naye semanye ekiri ekawempe kawempe bannange kawempe waabayimbi nnyo ate bayaaye bangi kyogamba ebbanga lyokolaganye nange mbadde muyaaye nnyo bakati oyogera ku bana weekawempe oyogera ku esi because
ndi mwana we Kawempe. Ndi mwana we Kawempe ngamba nti abayaye bangi kiba kitegeeza waliyo n'abatono abatali. Manyi njogera na mugezi nsirise kikuggweremu. Akitegedde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi. Oba kitegeera kiba kitegeeza waliyo abatali. Era waliyo ebifo esi byolaba kati wa kamera bw'anaatuyamba n'atutunuzaako ena era olaba nga abaana bajja okuvaayo embala zaabwe za njawulo nga ye byayagala ziyinza okuba na si ssente naye nga is after that emotional stuff and you didn't call me, you didn't do this, you didn't kati naye mwana we Kawempe wa njawulo adde muwe ssente yoba omumazi agenda kuba ekikumba kiwedde. Mwana we Kawempe oba omumazi ebyokuddawa aboloogeraavu obusibuzi bube yesi byayagala oba okitegeera era ogenda okulaba nga n'okwepica kungi kuli e Kawempe kuli e Makindye. We need justice. We need for justice Kawempe for people Kawempe and Makindye. Simbubi. Yeah. Okay. Yeah, we go on definitely. Another reason is one endala eri family interference. Waliwo bannazaala bayingira mu family z'abaana ne batama. Waliwo basezaala babeera mu family z'abaana ne batama. Omwana wange tomuwadde kino. Nze omwana wange nali muwa kino. But then if you are already married, I'm already married to your daughter, so I need that particular space away from you. Wawe nagenda omujjira ewammwe muleete ewange nayina that potential. Nammwe okuneesiga ne mumumpa, you interfering at a daily basis. It nags me a lot. Ndaba nga Katono omukazi nyinza obutamusobola oba omusajja nyinza obutamusobola ese gwe owulira otya nga omusajja Yesu wamufuna akwanjudde akoze buli kimu naye nga nazaala wakubojja ku luwonzi buli kaseera. Nze nagamba awo embozi wezikoma n'abantu abamu. So that family interference actually omanyi waliwo bano abantu abatwagala we believe it nti abazadde batwagala nnyo naye ate we tubeera wano n'abasajja oba n'abaami baffe oba n'abakyala abalina bakyala baabwe waliwo ebintu byomina otulekera twekwatireko we can handle because oba oli awo omumanyi kubanga mukuleetedde naye nze mumanyi nnyo kuba gwe tobeera naye ata daily ate n'omwana ono wadde gwamuzaala katugambe omusajja maama azaala omutabani oyinza okuba gwamuzaala Peter gwe wali omanyi nga wa myaka tugamba 25 Peter wanjawulo nnyo bw'ayingira mu bufumbo bw'oba waawasa kuba kati gwe tomanyi na bwereere bwenze omukyala w'embumanyi tomanyi mizeeji egisingawo kati nze ngimanyi okiraba so family interferences this ogenda okulaba nga zikoze kyamaanyi nnyo okutatanya family okulaba nti zigwa. Health problems ebyobulamu esi bintu bikulu nnyo mu bufumbo bw'abantu abamu esi for example I have my sister bwe yazuula nti bbaawe is a sickle cell carrier nga bazadde omwana omusikla bayawukana ng'alaba tegujja kuggwa because bonna ba carrier gye banaakomanga okubeera bonna bagenda kuzaala omwana abaana nga basiklas. So healthy problem ezo nazo zijja ne zitabangula ne mbambadde mweyagala era kyova olaba nkubiriza abantu mwenna abampuliriza go and test for actually sickle cells. Sickle cell is real and people are suffering anyway. Okuzaala abaana bamwe bambi ne babafuukira ekizibu abambi ne bafa at a very tender age. It's better for you to separate ne mukireka. Okitegeera ne mukita because sickle cell ono si bulwadde nti buwona. Ate tekyasinze kuluma muzadde nga kulaba mwana we bambi ng'ali mu bulumi obutaggwa. It really pains a lot. Omwana we tava ku bitanda buli kaseera abeera ku bitanda abaana abo babbeeyi abaana ba sickle cells they are very expensive ate nozimuteekemu naawone oyinza okuzimuteekamu n'atawona so eyo nayo nsonga nayo nkulu waliwo oli nga bwe yazuula mukazi we nti afunye akawuka ka siriimu n'agamba owange kanve wano tojja kunzitira bwereere era ne baawukana ne bigaana naye abasawo waliwo abasawo aboogera najja nayogera nagamba nti osobola okubeera n'omulwadde wa siriimu notafuna bulwadde. Ne Aloysius Matobujo yakyogera era yaza akyogera nti kisoboka mbuuza kitya abantu abasinga they don't know how. Naye osobola kurisikinga. You can. Oh, you can get your partner ng'alina HIV. Ngamba you Douglas toyina. Nga sirina ne mufuna ne mbeera naye but on this condition kino kimwino kikola. Tuna kye tuyita forward plays. Waliwo uliddeko olugero bagamba nti tottanga kibe nga tonna kikenenula nduusi omanyi kwe kyava.
sirimu onedde Masaka ne Raka yattanye abantu ne balowooza nti babaloga oba kitegeera ne balowooza nti babaloga naye okutta ekibe kye baali bagezaako kye kino nti nga tonnaba kukitta kikenenula endusu. Do the four plays. When you do the four plays wala abantu babeera bit lubricants ebeerawo nti munna amazzi gajja nti oba kitegeera abantu babeera nti wajja kubeerawo friction y'amaanyi nti bw'onooba omuyingidde togenda kwekoloola kuli because ekireeta akawuka kano okuyingira eyo friction ebeerawo awo kyova olaba waliwo abazadde abaana nga bonna omu ayina omu talina bulwadde ne bazaala abaana nga nabo tebalina nga ne patana we naye talina balina kye bakola era bw'ogenda n'abasawo bakirambika bulungi. Make the four plays making a munno okulaba nti is wet oleme kwekakaatikayo bwekakaatisi. The more the friction, the more the high risk of you getting the virus. Kati era mwabapapira ebintu nga mwagala obbirya pakupako kawenjulemu tuli abaana bagamba kawenjulemu ku kisenge. So that's where the challenge comes in. Esitoseka kawenjulemu aleeta obuzibu abantu tebakyajjamu mpale bajjamu empale awenjula mbuwenjuzi. And you enter, so it's four plays abimanyi bavuka bino bakyakola four plays aveeri akugwira nga nvubu oba kitegeera. Still kyogedde ku sickle cells atta. Actually I think I should look for a doctor definitely to address about sickle cells, right? Because it's becoming a serious issue now. Yes. Ne AIDS maasawo because kale AIDS bamusomesezza nnyo but sickle cells is another big thing. A big problem, yes. It Anyway, affects a lot. we can go on. Falling out of love. If you build your relationship on love only, kyekiri kye nagambye love yo nekendeera munno nga magnitude gy'abadde akusuubiramu okubeeramu si gy'olina kati omwangu asika mu maaso newe mbanze ndowooza olaba I can't stay in a place where I don't feel loved. But then bambi ayinza okuba kiri kyalinga kyaweddeko kiyinza okuba tekirina kale kyaweddeko naye ng'akwagala naye ng'oyagala magnitude yatandikisa nayo gy'abaakomekkereza naye ate ekizibu. My relationship zino zizibwala oya n'omuntu nga wali omwagala time neetuuka nga tokyamwagala oba tewamwagala oba omwagala naye ne biggwa nekitagga obulungi kyoyagala tokivaako bw'otyo kigaanya olabedekawo ne mu relationship ng'owulira buli kimu okakakikake ng'olaba tekijja nga ne bw'abajja mu kaboozi omutunuulira n'omugamba bw'onoomala ng'ombikka kigaana ate ogenza ologera akantu ka sex ako olokanga omuntu tekigwa nga ne bw'aba omutima wegufiira wano nobadde omwagala tonna ebaka naye but once you sleep with them you feel like tolaba nko munnakyalongo ono falling out of love, by the way, it's caused by bantu okubya amangu ebyo omuntu nakuba physically nomulaba nti alina ennyama esaba oba oyagala kyakola ki nti omusajja oyo alina body mwagala nnyo. When you fall in love very fast anyway, there are many chances of you that the love is going to deteriorate. And remember nga bwe nkugambye wali in the beginning that unrealistic expectations ezijja omuntu omulabye nti alina ennyama, but the question comes in gy'omwagadde kegenda kulastinga for all that long. Waba olaba Mark Tyson nga bwe yali luli nga akyakuba ebikonde si bwali kati oba oyagala omubiri ogwo gwe yali ayina kati nga gumaze okukendeera anti nanga omba nkaddiye naye kati bwe tuba nga tukyali wano nange njagala ebirungi ate ebirungi deteriorating. You love the invisible person that you don't really love ng'omulabako ekintu ekiri understanding. But when you love this physical stuff, they actually do deteriorate. Anyway, tugenderaawo sijja kwesibako nnyo Yeah, another thing why people actually fall out is they marry too young. Ate nga babeera batugamba wano nti omukazi yenna alina kufumbira ku myaka 25 ku myaka 20 bakiwandiika kamuze doctrine eyo erirudda wayina batugamba mu myaka 26 ojja kutukogambe ajja yajja. That's how they say. A society, by the way, yakiteekawo nti munange omukazi bw'aweza emyaka 3 aba akaddiye. But to me this is my take. Marry when you feel that you are ready to get married. Nejibaana.
Nebo jibana, it's okay as long as tojja kuvaayo. Ekisinga okuntabula. You people, you get married, you move, you get married, you move. And no 18. Nakula. No 18 na ya marrying, na getting in. Na getting indefinitely. But then marrying when you are too young, kachino kanjigenda mukwebuziba. What if singa bagenda okumarrying when they are too young emotionally, when they are too young mentally. Ebiseera ebisinga obungi. Atabasobola kwandulinga married. Ate ne babanga they are young emotionally and mentally, nenga tabasobola ku atenga kintu kyebayingiddemu kikulu ky'abantu bakulu kyetaaga omuntu alina that maturity ali mentally strong definitely ali emotionally strong and ng'osobola okuyitinga ebintu bino nga we bijja you can really face them ne wali oli nga we bijja bigenda naye ng'omuyaga bwe gunajja naye gugenda mutwalira nga tasobola so that's the problem kati omuntu omugamba nti so that's one of the challenge. So in a nutshell, those are some of the reasons why people divorce nowadays. Era ogenda okulanga obufumbo tebutambula bulungi. Zezimu ku nsonga lwaki abantu baawukana ku mulembe guno. Awe tuli. Twadde ne Douglas Sega. Thank you, Douglas. Twadeka twagenda ku obutabanguko maka. It's a lot. It's a long by the two hit just bulleting. It's okay. Yeah, just bulleting. Kadi katawanyiza inkuba yatawanyiza not happened but the good thing we have delivered. As in the one munyumba, by the way, I work for AC Media for you guys if you didn't know. So don't get worried. Yes. Yeah. Naye nga tubeera ku Satellite Hotel. Ena isangibwa Kisasi Chanja Road balina hotel rooms ennungi. Nesunga gym by jangu wano banaye buli kimu parking yard ngazi buli kimu kigazi everything is good wano Kisasi. Balina Satellite Health Club wagala ogenda ku gym wagala ogenda ku sauna mu steam bath massage wano ku Satellite kigwa ate ka center akatono boza ne motoka so come to Satellite Hotel ate kifo kiri corporate tegesi byagamba no wana ogenda kujja we yagala parking bulungi nga motoka yeto tidde magala jija msimanyi tala simanyi mustege ate nafa balabera wo tulaba sife abakyasabirwa obo kitegeera kugambi waliwo mwana ise wano ne motoka connections omusajja oyo mutege ogana kola otya simanyi nakumanya ninge nagamba gundi manager Brian oli omuvubuka yani atukolako wano anginagamba James omusajja oyo ampe namba ye oli owe motoka eri emyufu abenga ate ankolako nnyo sajja simufumbo oyo njabiraba kale bajja kungatako amma kati gwe nkwagadde yes nze waliwo bintu olaba ng'ofuna noba namba 5 naye nga mbadde nsaga mu busaazi